Abaluganda Mukama waffe yabazibwe. Amanya agange bampita na Bwire Hasifa nga nzaalibwa mu disitulikiti ya Kibuku. Tuli wali mu Kisenyi awo olwokusatu ennyumba zajjaawo we tubeera. Amayumba ne gajja kati bano watusula wano baneiba baffe ne batandika okufulumyanga ebintu wabweru nga babisuula wabweru. Kati basuulanga wabweru ebintu nga abayaaye nabo basula ebintu babitwala be basuula wabweru. Ebintu byaffe ne bigenderamu ensawo yange engoye zonna essimu na buli kimu ne kigenderamu. Olwokusatu olwennyini enkera yaako olwokuna nenzija wano nga nkaaba nasulanga nkaaba obudde bwonna. Nensingaana wano omusajja ne mugamba nsaba kundagira ku pasita nsabireko ensawo yange yabuze erimu engoye. Nangamba oyagala musajja oba mukyala? Ne ngamba njagala mukyala. Nankwasa omukyala nga bamuyita Pasita Gilda. Nansabirako we yansabira nangamba guma gwe nkigenda okole. Nengenda nekola nagenda okuba ku mulimu okukomawo ng'ensawo yange yalabise.